Property aka Nina Rose tuli ku wano tuli mukuddiza eri abantu era nga ekintu kino kikulembeddwamu omwami gwe bayita Muwonge Arnold era nga njagala kumwebaza okumpa opportunity eno y'okutuukirira abantu. Ekintu kino mbadde nkyagala nnyo. Personally, I love giving back to the people. Era nga kye tuliko gwe mulama gwe tuliko wano. Abantu basanze okyaba ekitundu kino. Si gwe gusoose okujja najjako ko Bishop Arnold tubadde tukwatagana mu ngeri etali naya kuwa abantu bokka. He's a spiritual father, muntu musajja wa Katonda. Abadde annyambako okunnuŋŋamyanga nze omwana omuwala mu bulamu ebintu bingi. Nasooka nezijjako nendabako Destiny Africa alina kwaya nnungi nnyo nnyo eyimba bulungi. Then duno I think mulundi gwange gwakubira okujja wano. Munnange ebintu bino omuyimbi aba n'omukisa munene nnyo bwenzikiriza. I think Caritas ye yannyambako okunconnectinga eri omwami ono because omwami ono ndowooza yali alaba ebintu byenze nga nkola era nanzikirizaamu ng'omuntu nannoonya through her era nga njagala kwebaza Caritas namumitinga ku UG Connect n'angamba how they all started talking about me, and I really thank God for that. Nebaza Katonda olwekyo. Natandika dda yansanga natandika dda era nga nkyakiriko stopping ebiragalagala okuddiza eri abantu okubuulirira abaana abawala ebintu ebimu oba ebirala. Si stopping nga Bishop Arnold yansanze nga nkirimu era nga nkyagala era ng'okuba nti ampadde omukisa okubeera nga nettanira ne mu kintu kye nga kino nkyebaliza Katonda. How comes abantu bagamba nti tobivanga? Well, waliwo omuntu eyangambye ya Bishop Arnold ya advises actually being he's my spiritual father right now. Nti si wannyo bintu bigambo biyitinga nakozi omuntu yenna bw'obanga olina mission gy'oliko bigambo bijja kwogerwa. Kyenyinza ogamba abawagizi bange, yes, amawulire gagamba I'm drowning in drugs, but all I can say I'm drowning in blessings. Okubanga nziriza abantu nze kunze beera blessings. Abawagizi bange bali abeeraliikiridde Nina is in a bad condition. Njagala kubazaamu amaanyi nti Katonda si muzibe nti tasobodde butalaba kye tukola ate nga si kiggala titawulira ssaala zaffe. Muddemu amaanyi, music wange gwali nnyo, nkyakola music, nkyali mu bantu nnyo, mbaagala nnyo, mweyongere okuwagira music wange. N'abantu abasinga balowooza bagenda kutwala mu rehab. Amangu ago si kituufu munnange. Rehab kintu kinene nnyo bannange, ne wabankubadde nti tulina abantu ababikozesa temubakuba stigma, temubaleetera to feel out of place. Tulina okubayamba mu ngeri nti tetubeewala. Ekintu kino ekyobyagala kinene nnyo omuntu tosobola kimujja mu lunaku lumu. So ffenna twewe ekitiibwa ng'abantu tumanye nti ffenna obulamu tubwagala ate tufeeyo nnyo eri abantu bannange. Tuleme mala googera. Ojja kwogera ekintu kwagala okusuula Nina Katonda amuyimuse. Waliwo fan yakomentize ku page yange nagamba blackmail is another way of promotion. That hit me so hard nti buli bantu bonna bakola ebintu abantu ebibi bannayitweddeko. Ensi ekyuse waliwo ebintu bingi bye twandibadde tuteekako essira ne focus banange. Bantu bali bubi si kuddeeyo kwonoona muyimbi because gweyagala kuyisaawo kikyo. But anyway njagala kwebaza bannamawulire mwebale nnyo nnyo kye mukola. Case, thank you so much. Byonna abantu mubagambye ebigambo naye ate mumala ne mututuukirira at least abantu ne bamanya kiki kye tuliko. Thank you so much for coming over ne mbeera part of the Bishop Arnold Muwonge olunaku luno. Yeah, nkuteko nange nabadde natera okukaaba. I'm so emotional like that. Naye nga kindaze nti ensi eri bubi ddala era nga akatono kazira muliiso eba muntu asiima. Waliwo abantu betukolera ebingi ne batasiima, but akonga nze kancamudde nnyo era kantutte omwoyo. Saagala kwogera ku black market right now. Eri bulungi. Eri bulungi. Kati ye management nedda. Mukwatagana mutya nabo? Yali twakolagako nabo. Sure management mukwano gwange. Si kibi bwe ndiba nzeeyo nja kubagamba. Bwe ndiba nzizeeyo nja kibagamba. Nja kuvaayo nkitangaza. Tewali.
I'm called Nina Rose ndi wano nga Ugandan property nzenzeka tewali amakinga katonda yeka ya makinga abantu etujja okukola nabo batuyambako okutuuka gye twagala but sibe ba making omuntu. Let's get the point clear. Fenna twe makinga exactly. Omwami agamba ati ani soko omukyala wali ate. Thank you. Okay, tuvuddeko awo katini nina muna twawulira nti no wadda ku biragalalagala naye kyetwebuuza nti abayimbi biraga drugs kize mukozesa cocaine njaga yennyini mukozesa kati mbonsuubidde mbunze nziraawo gy'oli mmanyi buli omu kyakozesa buli omu aba ne poison ye mu bulamu kyenyinza okugamba nti ebiragalagala bibi nganza omuntu yabikozesako nenvayo nekyogerako sisobola kukiddirira nti nzire ngambe nti birungi mulekerawo namwe abanamawulire okubuzaabuza abantu. Nina Rose yazze ku biragalaga omwana ajja kukwata ebiragalaga agenda bikozese because fani wa Nina because mumubuzaabuza. That's not true. Please, every youth that is there, stay away from drugs, keep away, distance yourself, and please, if you see a group or any influence that is trying to influence you, please stay away or preach the bad in it. Nina Rosaina wagwa talina management apparently era nga nze ndi muntu omulambulukufu eri abawagizi bange timvayo ne mbagamba kiba kigenze maaso bwe mba nyina management empya gye mbagenda okusayininga nabo era njavaayo mbalambulule mbayite oba nkube ebifaananyi bipostinge ku social media handles zange. For now my YouTube channel is nowhere, siri ku YouTube. Kasooke tuzimalirize era abawagizi bange nja kuba mbagamba bwe mbanga nzizeeko ku YouTube. Ati ndowooza abantu njagala beerabire byebyo nange bye nasayiningira. I didn't know nti ndituuka banzijeko YouTube channel yange. But I feel like that's asibe bagitandika. Nawe okkiriza mu statement Chameleone yakola nti no manager babi tebalina mugaso gwe bakola. Well, nze sigikirizaamu nga ye bwagikirizaamu but nyinza ogisupportinga because we all have different experiences. Nze nyinza okugamba mu ndongo eno mwerimbiseemu abantu abatali manager naye nga beeyise mki ba manager. Abamu bajja kufuna hype, abamu bajja kuyisaawo bintu byabwe nga tomanyi naye ne beerabira nti omuyimbi nga gw'olina ekirooto oyina ebiruubirirwa tebayinza kukutwala sipiidi nga boggwe bweyaga. Ndowooza ekisinza okulemesa nze okubeera nga nemererwa ne management esinga kunvuga sipiidi. Nsiri mukazi ayagala nnyo ebyamangu neekolerera ebyange so tutuuka ne tulemegrana at the long run cause mba ndaba tebikwatagana somehow. Okay, clarifying ensonga eno kuba abawagizi bonna batutamye buli kaseera bajja kufe bannamawulire kiki ddala ekiriwo between Nina Rose and Daddy Andre? Mujja kibuuza Daddy Andre. Nina Rose ali mu music apparently, ndi mu focusinga ku music, ndi mu focusinga to give back to the people, ndi mu focusinga to preach about drugs, and that's what I'm on. Ensonga gye yavaayo n'agamba nti no mukyali babiri. Ye sinze so ebisigaddemu bimubuuze sagala kwogera sagala ombuuze ye bye yayogera. Tuli bantu banjawulo. I don't want to talk about another artist right now. Thank you. Mama, oyinza okubaako kyeyo. Magenzi munange abongera emikisa. Nzaani maama gwe muwadde. Yezu Kristo mukama wange kitange. Obadde oyita mu mbeera ki? Mukadde tumuzeeko wali ebbali kati. Namusaba media